Olwaleero lwe lunaku olusookedde ddala mu wiikendi ey'okubiri nga tukola ebigezo ebya siniya ey'okuna ebya curriculum enkadde awamu ne curriculum empya. Bannaffe abatambuza ebigezo ebituusa ku stations basobodde bulungi okutambuza ebigezo wiikendi yonna ne butuuka mu budde, era enkya y'olwaleero abayizi bonna mu ggwanga lyonna basobodde okuba nga batandika okukola ebigezo byabwe mu budde wabadde nga wabaddewo enkuba ebadde etandise mu bifo ebimu tetataganyiza kutandika kwa bigezo ebyo. Abayizi aba senior aba curriculum empya enkya y'olwaleero bawandiika olupapula lwa biology practical ate nga tulina n'abalala abakola biology general science. Abayizi aba curriculum enkadde bo bali kuwandiika olupapula olwa general science physics paper 3 awamu ne physics paper 1. Okuvaako mu kitongole tutegeddeko nti nno eggwanga lyonna litandise ekigezo mu budde twabadde okutataganyizibwa kwonna okw'amaanyi. Bwe tutunulako wiiki ewedde eyasooka twalina ebigezo byatandika bulungi mu bitundu byonna eby'eggwanga era ne biggwa bulungi mu wiiki eyo twaliwo nnyo kyamaanyi kyaliwo. Ttiimu zaffe ezaali zitambuza ebigezo baasobola okufuna obuyambi n'obukuumi obumala okutuusa ebigezo mu kifo gye biteekeddwa okubeera ate era mu budde. Ne twasangibwa waliwoko obuntuntu obwalimuko naye nga tebwali bw'amaanyi nnyo era bannaffe abaali ku ground ku centers baasobola okuba nga bagonjoola ensonga eyo ebigezo ne bigenda mu maaso bulungi mu bitundu byonna eby'eggwanga wiiki eyo ewedde. Wabula twafunayoko obubaka obwava ow'omuntu whistleblower eyatutegeezaako nti waliwo WhatsApp group kwe baali bamutadde nga ayagitandise yali agamba nti nno group yali yakweteekateekera kubba bigezo bya UNEB. Munnaffe ono whistleblower bwe yatutegeeza omusango gwali guli Tororo na Tororo police ne bakwatagana ne bafollowing up omusango guno era baasobola okuba nga bakwata abantu bana babiri abaali benyigidde mu nsonga eno ey'okubuzaabuza n'okujeekajeeka abantu nga bagamba balina ekiyitibwa oba ekiteewoozebwa okuba ebigezo bya UNEB. Ababiri nno bano abakwatibwa kwaliko Dennis Juko, omulala yali Ejago Moses, bonna nga baali basoma eriyitibwa St. Mary's Junior School Kapeeka e Nakaseke naye nga guno omusango baguddiza Tororo. Poliisi etegeezebwako nti nno mu investigations poliisi yazuula nti omu ku bano ono nno nga Ejago Moses yali ye afunye omulimu okusomera eryo ng'abagamba nti UNEB examiner era n'olw'ensonga eyo n'agenda mu maaso n'akola WhatsApp group 15 ng'agamba nti agenda kubanga sharinga oba abalaga ebiteeberezebwa okubeera ebigezo bya UNEB nga kuno mwalimuko n'ebya primary bisana bakutandika. Bano bagenda bakwata babasanga nga balina empapula ze baali bawandiise nga bagamba nti papa za PLE era bali bagenda kusharinga ku groups zino okwali abantu abangi ennyo. Ono Ejago Moses ye teyeegaana musango n'agukkiriza nti yaguzizza era omulamuzi mu kkooti y'e Tororo n'amusiba emyezi 36 gy'emyaka 3. Ye munne omulala Jiko Dennis ya omusango yagwegaana omulamuzi n'amuzaayo mu komera paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'Ekkumi. Ekasese twalinayo ensonga twafuna ekikangabwa omu ku muyizi waffe eyali ayitibwa Naabirye Sulaina yali w'Ebwera Senior Secondary School yakola bulungi olupapula lwa ku Monday n'agenda ne banne mu preps naye olw'eggulo ssaawa nga 4 n'afuna attack n'amuddusa mu ddwaliro n'afa oluvannyuma lw'okutuuka ku ddwaliro. Bannaffe bakoze investigations abasawo ne batutegeeza nti omwana ono yafuna obulwadde obuyitibwa meningitis yafuna amasira agagenda mu bwongo bwe. Ng'ekitongole twagala okusaasiza family y'omugenzi tusaasisa n'essomero mukulembeze ku ssomero eryo awamu n'abayizi n'abazadde bonna ab'essomero eryo erya Bwera SS. Emityana poliisi yakwatayo abayizi abantu babiri okuva mu ssomero eriyitibwa Bujubi Secondary School. Bano nno nga baali bateeberezebwa okuba nti balina
mu butali butuufu ekigezo olupapula olukwanaganyako n'olupapula lwa UNEB. Kino kyaliwo ku lunaku olwokuna nga aba chemistry bateekateeka ebigezo bateekateeka solutions eza practical ya chemistry eryabayizi ku ssomero lino eriyitibwa Bujubi Senior Secondary School. Abakwate bategereddwako nga bali Onyoto Thomas wa myaka 27 ono nga asomesa ku ssomero eriyitibwa Hillside Kalonga Secondary School, ate omulala ye Kambugu Livingstone myaka 31 ono nga teacher wa biology ku essomero erya Bujubi Senior Secondary School. Ababiri bano scout wa UNEB yabasanga nga bano papula lwali lwekuusa ku papula lwali lugenda okukolebwa abayizi wadde bali nga bali eno gye bali bateekateeka solutions bali bagenda okuba abayizi okukola practical. Nekisabika nti bali bafunye papula ekisooka naye ate nga bagezaako n'okulaba nti nno bakola obukuusa mu kuteekateeka solutions z'abayizi bali bagenda okukola papula lwa chemistry practical. Batwalibwa ku poliisi y'emaanyi okubeera nga bongera okuyambako poliisi okunoonyereza mu nsonga eno. Singa abanaabanga omusango guno gubasinze bajja kubanga bawera ennimba n'omusango okusinziira ku act ya UNEB kuteeka ya UNEB 221 akawaayiro 25 kana kwatagana n'okusanga nga olina opapula lwekuusa ku kigezo kya UNEB oba information yonna ebwekuusa ku kigezo kya UNEB. Onyoto ye ajja kubanga afuna n'omusango ogw'okweyita kikyataali kubanga yagamba nti no UNEB examiner wadde nga si examiner wa UNEB tetumumanyi. Wiki ewedde era twafuna ng'ekitongole twalaba nga bannaffe bannamawulire balina coverage gye bakoze mu classes nga ebigezo bigenda mu maaso, twalaba ebifaananyi ng'oli akubye nga abaana bakola ekigezo nga kisoboka n'okuba nga ontasobola okulaba ansa oba biki by'omwana by'abawandiika. Okutegeeza bannamawulire nti omuntu takkirizibwa kuyingira kigezo kya UNEB nga talina bukakafu oba nga talina bbaluwa oba lukusa okuva eri omukulembeze w'ekitongole omwami Daniel Crachadon. Era mpozi twagala n'obategeeza nti okavaringa oba okuba ebifaananyi empapula z'abaana ze bakola wadde n'abaana bennyini nga bakola ebigezo nti no kimenya amateeka. Oyinza okulowoozebwa nti obadde oyagala kuyambako muntu kufuna lupapula olwo nti oba ogenda kuba ekifaananyi olusharinge n'abantu abalala era nga mu tteeka ya UNEB 221 mulimu akawaayiro 36 kwogera ku ekiyitibwa aiding and abetting malpractice ekitegeeza nti okuyambako abantu abalala okuzza omusango ogw'okubba ebigezo. So twagala obasaba nange mwewale ensonga eyo kubanga eyinza obayitira omutawaana. Nga mwagala okujjukiza bannaffe ba head teachers basinya ba head teachers aba secondary nti ennaku z'omwezi nga 3 esale ey'okuwaayo obubonero obw'abaana obwa scores zibafunira ku ssomero basinya ey'okuna bwe tuyita continuous assessment scores. Obubonero nno buno bukulu nnyo olw'ensonga nti ebitundutundu 2 ku buli 100 eby'abayizi bagenda okufuna bigenda kubanga biva ku bubonero buno mugenda okutuwa. Ate singa omuyizi anaaba nga tawaddeeyo obubonero obwo tagenda kubanga aweebwa certificate ya UNEB. Tutwala okubiriza bannaffe ba heads of centers mulabenga mugoberera ensonga eno, mulabenga muweereza obubonero buno mubuwanika ku poto ennaku 3 omwezi guno tezinnaba kuyitawo. Era nga mpozi nga maliriza twagala okubiriza bannaffe ab'amasomero heads of centers nti minisitule y'ebyenjigiriza awamu ne minisitule y'ebyobulamu batuwa guidelines ezituyambako okulaba nga twewala obulwadde bwa mpox ku masomero gaffe eno ddala mu biseera bino eby'okukola ebigezo. N'olwensonga twagala obbakubiriza tulabe nga tugoberera endagiriro eno tusobole okwewala obulwadde obwa mpox mu masomero gaffe kubanga mu time eno gabeera gali crowded ate twesanga nga kyangu nnyo okufuna obulwadde singa tugoberera endagiriro etuweereddwa.
ekisooka mu byonna twagala obba okulaba nga muteekawo amazzi ag'okunaaba mu ngalo wamu ne sabbuuni wabweru wa examination centers ate n'obba kubiriza okulaba nga singa ekiro kiba kiwedde mulongoose ku desks abaana zonna ze babakutteko n'abantu abalala ze babakutteko okwewala obulwadde buno. Ng'ekitongole twongera okweyama nti tuli beeteefuteefu okulaba nga tukola ekigezo kino mu ngeri ey'obwesimbu okulaba nga buli omu afuna obwenkanya ng'akola ebigezo ate nga kikola mu ngeri ey'ekikugu ddala nga mission yaffe bw'egamba. Mwebale okumpuliza. I think they don't have. When they have, they ask.